ate ebyo nga tubitadde ku bbali ku gganda lya sabbiiti ewedde ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'emmotoka z'empaka kyakomekereza kalenda yaakyo ey'omwaka 2021 ejjinja. Abavuzi b'emmotoka z'empaka bawadde abaana abaliko obulemu mu kitundu ky'ejjinja ebintu ebikozesebwa kw'ossa ssente enkalu obukadde 11. Basabye bannabyamizannyo abalala okubeerako kye baddiza abawagizi baabwe abali mu mbeera embi. A driver spends, let's say, 3 million shillings on an event average. Raise 100,000 more, okay? And let's go together. I don't need your money. Let's put it in a kitty. All of us put our money in that kitty, and let's all agree with the drivers and the teams and everyone and say, who are we giving this to? And can we all go together as a community, as drivers or riders, and give it to the home? It would be something nice. It would be nice for people to realize that drivers are just as human as we are, and they're very approachable as not what we thought they were. So for me, that is something we need to push. Bibadde ku maka g'abaana baliko obulemu ku mibiri gyabwe agasangibwa ku kyalo Kayinogoga mu disitulikiti y'Ejjinja. Abakulira ekifo awakuŋŋaanyizibwa abaana bano abaliko obulemu balaze okusima kwabwe eri abakulira emmotoka z'empaka olw'obuyambi bwe bafunye era ne babasuubiza okubukozesa obulungi. Abel Kitaka, Salt TV, Omunyo.